kakati agezaako okukunga abantu tobola bawoza protest vote bw'omala okulonda tovaawo. I really wonder sometimes when I see Bobby Wine campaigning, he knows very well that he can not defeat me, but ebya protest vote birinyiddwamu egere General Museveni akakasizza Bobi Wine tasobola ddala sooka olekenge vidiyo eno esooke edduke kati abamu bakirabanga okutya alabagirabanga amaanyi agaliseegiza eri alabagamba nti kati bino ebyaddala ebirijjo ebyogerwako emigo egyo comment section bwe olowooza bagifunye kubanga bakola bati omuwala ali ku kyeyo naye n'ebigambo byogedde mu katambi kano bamesaba kumwemu obudde kakati General Museveni akakasizza Bobi Wine tasobola ddala. Kakati agezaako okukunga abantu bajjaawo we mugenda okukolera emirimu babamaleko emirembe. Kakati buno obululu bwonna tubale mwena muli balonzi. Mulina kuba wano 7 mu mwena ne musigalawo nga bwe muli wano nga polling station ezimu ziriko abantu 500 n'okudda waggulu. Kati bwe banaabeerawo bonna nga bwe tuli wano musooke muteebereze. Bwe tumazeeko abalala emirembe bwe tujja kumanya alonze nabakola ki n'agenda kulonda. He keeps running up and down every time thinking Ugandans will vote for him. Ugandans loves me more than mangoes, and nobody can defeat me in any elections. Lastly, allow me to recognize a young man from Kenya called Cool Kid. This boy gives people winning tips when it comes to match predictions. Guys, it's true. I give people winning tips when it comes to games analysis. So personally, I bought this car through the well-analyzed games and I staked on them. So I'm also here to help you. Munnayuganda nga bolabe bakukwatidde emiggo ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 nga bagenda kukuba nga balinga abakuba ente manya obwebuddu obusookera ddala nga muddugavu munno yakutulugunya nga muddugavu munno gwe bawadde omuggo akukube. Ebyo nno bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Abantu abatutulugunya baddugavu bannaffe pulezidenti asiiba kitugamba ffe kennyini batulabira ddala nga abaddu bo be balangira n'abambejja. Ssaawa zino bakutte ebivubuka babitadde mu nnaku z'omwezi nga 15 January omala okulonda odde ewaka era bagenda kukuba emiggo. Bannange tulwana kwejja mu buddu, tulwana okufuna ddembe lyaffe. Niwe banaaba bakutukuba bajja tukubirawo batutte nisisuubira nti basobola okuwa abantu omutwalo mulamba ne bagutta. Ekyo kyo sikisuubira. Abantu abasinga bagambye mbu nabawadde orders nti tebakuuma akalulu kaabwe kubanga waliwo bagamba kakuume kagoberere kalondoole kabanje naye nga bwokera ku makya n'ogenda n'okuba akalulu. Nze nali ngamba nti omuntu wamala okuba akalulu osobola okuddayo eka n'okomawo nga bakabala ate bakuwa mita 2 z'olina okubeeramu. Museveni wagambye saba muzeeyi naawe ojjonkera. Muzeeyi yabadde ye masindi mu kampeyini ze era pulezidenti waffe yamuyise kano ka Bobi Wine tekali na serious kagala kulya byengedde byange. Okakasa Bobi Wine tali serious ng'akusuuza teweebase ng'omutokomoddeko omusimbi omuyitirivu ogw'omuwi w'omusolo okumulemesa buli kimu naye nnaagenda. Si kyekindeese nze mbadde ngamba muzeeyi tokoowa na Bobi Wine tali serious. Gwe pakira ebyengedde ebyo oba mu kakutiya oba mu nsawo oba mwonna mwe bijja bipakire kimu ku kimu. Ebyengedde ebyo byoyita ebyengedde emirambo gy'otuze amasasi g'amamundu g'ebiguudo ebifufu ebirwaliro ebitali mu madagala bipakire obyetikke ogende oviire ka Bobi Wine akatali serious kakole ebyako. Nze kyenteesa
nze tugamba wano bulijjo Uganda si property yo, si property ya muntu. Toyina ngeri gy'osobola gyetikka n'ogitwala. Ensi ekolebwa abantu ab'enjawulo. Gwe wadde ogezaako gyesibako olw'okuba nti ogifuze mu buwambe emyaka 4 olaba yafuuka yiyo. No, bakugamba opangisa ennyumba n'ogirwamu nti efuuka yiyo, tefuukangako yiyo ssebo. Ebyo byowooza protect the gains, what tewali kyokyakakasa bantu, tekiriyo, myaka 4 biganye. Kakati okyalimba ki bantu? Nze ngamba pakire emboona ze ezengeddeemu ku emu, tetulina kye tuzaagaza. Weeyongereyo ogende. Naye eggwanga nga Uganda tosobola dyetikka, ne wooliryezibako emyaka kakadde terigenda fuuka liryo wamma. Weerimba weerimba ate naawe okimanyi. Nze ndaba kabobi tekali serious, so wandivuddeyo nga bukyali n'ogenda ne kakola ebyako. Munnayuganda kuno kusalawo kwaffe, tugende okulonda nga tusazeewo. Buli alonda ng'omanyi nti olonze manvuli todda waka, tebasobola kubatta ne babamalawo, tekisoboka. Gwe kwata Uganda fulaga yo genda olonde, beerawo kuuma akaluluko, teri kudda waka. Ne munajja n'amajambiya, wallahi teri kudda waka. Kale mututemerewo. Ndabye video ya jajja Mwami Museveni ono, Muzeeyi Museveni, neseka neŋŋamba manyi tubadde tugamba nti Museveni emyaka 4 gy'amaze mu buyinza ebbanga ddene nnyo eryo, naye ate yeesibwa akiraba. Ye ebbanga ly'amaze mu buyinza afunye n'endowooza, erowooza nti ate ye yatandikawo Uganda. Kuba ayogedde n'agamba mbuka Bobi Wine kaagala okulya ebirime, kaagala ebiwedde, kaagala okungula bekatalima. Kati ye mu ndowooza ye alowooza nti ye yatandikawo Uganda. Ffe tubadde tugiraba nti emyaka 4 gy'amaze mingi nnyo, kati nno yeesibwa akiraba. Ye alabira ddala nga Uganda yatandikira ku ye, era tagenda kuganya Bobi Wine kukungula makungula ge. Ffe makungula ffe bannayuganda. Naye munnange jjajja nyongera okujjukiza nti ffe amakungula tukugambye Kyagulanyi yagenda otukungula. Weebale tulima, tetugenda kuwakanya. Weebale tulima, weebale kusiga nsigo n'emera n'otukoola. Kati nno Kyagulanyi yagenda otukungula. Oba oyagala oba toyagala, ako koyita ka Bobi Wine akatali siriasi nga bw'ogambye ke kagenda otukungula. Sebo Museveni yavuddeyo n'agamba nti ako ka Bobi Wine tekali siriasi. Naye nga oba olaba Bobi Wine tali siriasi, aba tali siriasi, lwaki mu abali siriasi mumuteekako nnyo amaanyi ku muntu atali siriasi? Oyize nno akajoogerero ka mutabani we, akanyoomonyoomo ka mutabani we, naye nnyongera okujjukiza nti kajja kusuula ewabi. Tonyooma Kyagulanyi, tali siriasi. Gweoba omulabira ddala nga tali siriasi, kyokka mmwe abali siriasi ne mumalirako obudde. Baatuuka n'okusazaamu ebivulu by'abaana abamu, by'abayimbi abamu, ne bagamba nti amagye ne poliisi security eriwo temala kukuuma, kuba wa bukuumi bumala, nti security eri bize. Naye ng'amaanyi gonna security y'eggwanga bagatadde ku muntu atali siriasi. Omuntu atali siriasi ejja beera mwegendereza. Wagambye ka Bobi Wine tekali siriasi, kaagala okulya ebiwedde, kaagala okulya ebirimire, kaagala okungula bekatalima. Eri kinnuma kubanga ffe Museveni be yalima. Okimanyi ffe makungula ga Museveni atulabanga makungula ge kwekitwalenga bonakeera ku makya n'olima kasooli n'omusimba n'omukoola n'amala nassaako, kati akuza ayengedde. Kati oli najja n'anoga kasooli wo, kati ye Museveni alabira ddala nga Kyagulanyi ali kunoga ffe emisooli. Akatali siriasi nga bw'okalabaako
tekali serious ojja keekuulira mu mulago. Njagala okutegeeza bannayuganda nti akalulu kalina okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 era akalulu kano abantu abasinga ng'akalulu kano kakubibwa naye olw'okwewala olw'okuba ng'ekyalo kibeerako abantu bangi oba lukaaga oba lunaana mulina okubeerawo nga mulina at least abazeeyo basinga kubanga buli candidate ayina abantu be babiri ku box awo. Presidential candidate bayi 8 balina abantu babiri, BMP bangi nnyo balina abantu babiri buli omu. Waliwo ba presidential candidate balina observer, then akakiiko k'ebyokulonda kalinawo abantu, waliwo ne police ba constables. Nze ndowooza abantu nga 8 baba basobola okumanejinga akalulu ako. Gwe ne boddayo eka n'okomawo oluvannyuma kubanga okuleekaana okubeera okujaggaana abantu okuwulya erinnya nga tawulya baleekaana bwe lwaki olwayo mu bbaafu oku ng'otiikinga biki ebyo. Nze ndowoozamu nti tebyandibadde birungi. Tewali agenda kubba akalulu kakubibwa misana aiza ku kisaawe ku ssomero nekakoma ssaawa 10 ne babuyiwa ne batandika okubala kalulu kamu. Olwekyo tubadde tusaba bino bye babakunga mukuume mukakumbe simanyi tebakakola ebyo byonna protest vote nakigaana nagamba ekigambo ekyo kyokka kiba kikugamba togenda mu kalulu kubanga kakwekalakaasa. Nze kirandisabye mpozi nakino ekirala kibayita abantu timujje mweyiwe ku nguudo wano poliisi bw'oba oyagala okusinkana abantu olina okubasinkana oba ku kisaawe oba wa tolina buyinza obuyita abantu okujja okubeera ku nguudo. Obuyinza bulina oba gavumenti gweoba obulina poliisi erina okukulagira nti abantu boyise balina genda ku kisaawe wano. Negayidde nnyo abantu babeere bantu balamu. Akalulu kaffe tekalina gye kalaga kutiikinga ku muntu kapapula bupapula tekatwawula totema munno olw'akalulu. Ate akalulu okimanyi presidential candidate bali 8 awangula gwe bagenda naye bwe mba musibaganya akalulu kaddamu. Tewaliwo gwe bagamba nti fugako emyaka 2 n'ekitundu noona afugeko 2 n'ekitundu nedda. Kati mbagaliza okubeera obulungi naye nga tulwaniridde eddembe lyaffe. Abaana baffe baligamba nti bamaama baffe balwanira eddembe lyaffe, bataata baffe balwanira eddembe lyaffe. Ekyo tukibabuulira teri kudda waka.